kirungi nnyo okubanga osiima. Omuntu yenna atasiima si mwangu. Era tulabye abantu bangi omutima ogwo gw'obutasiima guva mu kuba nti ebirowoozo biteeka nnyo ku by'otannafuna oba ebitakoleddwa n'otafokasinga ku ebikoleddwa. Kati amaaso gajja ku ekyo ky'olina. Sitaani agamanyi agayina by'otannaba kufuna. Akulaga Katonda by'atannakukolera. Oluusi nga birina 20% or 10% ku bye weetaaga mu stage y'obulamu w'oli. Mu nsi tewali alina byonna kubanga oyo ye Katonda yekka. Then ng'oggyeko by'atakoze, waliwo omuntu nga ebintu ebimweraliikiriza bye bintu nga bya myaka 20 mu maaso oba 10 oba 5 even a day, nti mu maaso kyalowoozaako kiri kyagamba naye Katonda ekyanakikola kirina mu maaso. Kati ne yeerabira okwebaza Mukama ku kyamukoledde. So tulina okuyiga okwebaza abaana ba Mukama Abayudaaya bwe baali mu ddungu. Ebimu ebyalaga nti tebasiima kwemulugunya. Of course. Ekimu kyekiraga nti mu Misiri kubanga tewali ntaana. Omuntu ne yejjusa entaana. Abantu oluusi teba-appreciatinga freedom. Nja kugereza omwana asobola okulokoka oba omuntu asobola okulokoka n'ata-appreciatinga bulokozi n'atunuulira nnyo byalese mu nsi. Akenge, eri twali tukuba endongo eno teriiyo, eri twali tukola buli kye twagala eno tekiriiyo, naye nga eddembe lye lyamuweebwa obulokozi. Kwegamba ng'omwoyo gwaguwanyisaamu emmere. So ekirabo eky'obulokozi n'otakitwala nga kintu kikulu nti waliyo abaliyo naye tebannafuna ku kisa ky'olina. So tuyige okusiima Mukama Katonda era bw'aba atuwadde ekiseera eky'okumwebalizaako nti waliwo ekiseera wojja omwebaza wekka ne waliwo ekiseera lw'olina okudda mu lujjudde n'enkambi ya Sitaani emanye nti osiima Mukama by'akola. Kubanga we overcome the devil by the blood and by the word of the testimony. So testimony buli lw'ogiwa oba olaze nti weebaza.